So nze njagala kutegeeza wamma nti the government of Uganda yakoze ekisoboka. Nze nkubuulira nze amazima amatuufu. Badde wabweru. Baakoze ekisoboka era omuntu waddembe eyo okunvuma naye nze abadde ebweru. Nze mbadde nkimanyi. Because baatuwuliriza ku musango gwo. N'ebintu byonna. Bikakwata n'ebintu byonna bye baakuwoloopa musimanyi wavuma president wavuma NRM n'ovuma General Muhoozi obadde olwana prime minister wallahi era mu ba representative ba gavumenti era be baagamba tusabayo video nga mugamba omwana video eyo bwe yabula ne bagamba kati kitegeeza omwana awaayirizibwa imba ye mwe mwabadde ba representative ababuuza twagalayo ka video akalaga nti omwana ono bituufu abadde abikola tekalabise. Omanyi bulungi nnyo nti mulimu ababadde bayamba ku musango ogwo. Waliwo omukyala tebaagala kamera abasinga obimanyi n'ebyemmotoka byonna. Lwakuba omukyala oyo naye ng'ate era nabo beemulugunya ku IO nga babuuza lwaki abikola bw'atyo lwaki biri bwe bityo. Oweekatwe. Nekola olunaku lwakuba nti wagenda otukubira tudduke tukole byonna bye tukola wallahi nekola olunaku wali togenda genda luzira lwakuba nti Mungu enteka nina akagambo ke nategedde ne bakaŋŋamba Shamimu no one is above the law. Ako nakategedde nnyo. Tewali ali waggulu w'amateeka. No one is above the law. Ate waliwo n'ekintu kye badde bakozesa gundi yalanze bwe ŋŋamba gundi nga babakwata naye ne tugenda ne tumukubira. Netumuga bagambye omuntu ono gw'omukozesa atukwate. N'agamba no, she's not above the law. She's not above the law. Government egaba equal rights just abana Ugandans kye nabategeddeko ne ba YouTuber n'abamawulire mwenna. Muti okugenda ku police okuteekayo complaints zammwe. Kiruma mu ggwanga lino okubanga civilian avaayo n'agamba abantu ngenda mukwata musiba ate njagala nja kumutanga febu civilian nga go tugamba nti ogenda kunta febu nancha wetulanga tugamba Shamimu sanga bonye for them they are above the law. No one is above the law munange. Uganda is serving abantu with equal rights. Abamu na advisor babakulembeze tewali ali above the law. Kabeere advisor wa government, kabeere advisor wa president. President mulabyeko ng'asiba n'abasinga ba advisor. So kitegeeza tewali muntu ali above the law. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Welcome to Shalom. Siriko. Emba man siriko. Nzo omusibe takyamanyi nti oba kwali oba taliiko takyamanyi kamera bwekola. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswele Chigambo, it is happening. Nya oluku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Gwatana tu gwa subscribe nga kadeka seko. Twawezeza wasabu ya mtu ya tatu n'ekitundu. Ngoli mukomera. Mama nga wafunye abantu munange beyongeddeko. Basaba basubscribing. Beyongeddeko. Bulijjo ngamba abantu nga banga lwaki neyanjwa buli kaseera. Yakati ngamba gamba wali omuntu yakava mu komera nga yakafunye essimu. Kati nga ali ku TikTok alaba omuvubuka atambula. Ngakala video no full interview agijjawa. Gangu kyo. Yakava mu komera obusibe bugwa mpisa na buyonyo nakatya Katonda. Ati ekiri eri mnoje katya
kati natera okwera omusansa kati tuli ku foreign. Foreign chechi. Otubala. Buli sawa nalabanga baba kiba kitegeeza kyekyo. Eruzira olabayo. Omwana wa chairman omusibe omwe okutoloka. Obwana bwa chairman butano bufa ku kyalo. Eruzira. Omusibe omwe okutoloka obutolosi. Abaana ba chairman bafa 10 ku kyalo. Batubala. Mpisa na buyonjo. Kati oli obeera bwoti. Mwana apitu nalyoka akubogolera. Gwe! Wumbwa! Boli bwoti. Ate Ruzira buli omwe abeera mubbi. Ante ekiba baba eta babbi. Ababbi mujje. Ababbi sawa ya kulya. Mami, anti kati ekibakozesa ebyo oleme kuddamu kukola kintu kyonna kikuleetera genda Ruzira. Genda Ruzira. Bakuteekamu empisa. Waliwo omusajja amuleta aliro ya mulamba. Era w'amaanyi sijja mwogera ayinza okunzigulako emisango. Kati batukira mujjo tulabira bazze omukyalira. Kati nga RP amugamba gwe mubbi gwe yanguwa mwana wange bambi waki ompita omubbi buli muntu ali wano mubbi bambi Ruzira ssomero University of Understanding. Yes. Era oli bwagamba mu kututte Ruzira abakututte Ruzira lwakuba atolera takanga kanga Shamim nagamba ngenda kutwala Ruzira. Ubanza okukangira ku police kuba ku police bakozesa influence olinga aina influence osobola n'okuttibwa otune ku police okuttibwa police ne kutta ati kitwale munga bakusibi bakututte ku police yekatu awo ofiirawo nali nfiirawo kweyo ali ku musango gwange oyo ali ku musango gwange wekatu banjibadde banzitirawo Ruzira bwe tuba tuyingira bakkebera paka kabiri akasembayo bakuuma abasibe baabwe bakuuma omuntu waabwe gwe baba babawadde tolina kufiira Ruzira naye era omuntu akanga kanga mu kututte Ruzira ogenda bonaabona abasanga munyirira ewantu wolina okutiira wano Shamimu police kuba police ze Uganda tesikyakwesa amazima police ze Uganda oli akwesa influence n'akuba essimu oba muwabuwika sente owekatwe nze mwogera specifically okukola ebintu ekifuula nnenge fayiro n'azibuza n'akola ki nayo gavumenti baterina buzibu so twakyogerako ddala nga sinagenda poliisi ezimu zikozesebwa okutulugunya okubonyaabonya okubuzaabuza so omuntu akukanga mbu Ruzira ogenda kufa simaa biki ekyo kyokka nnyo okutiisa poliisi kuba influence ebaayo so interview enyakusha mu 256 wogirabira ogamba otya bulungi kulikayo bane navudde mwebale kulwana mwebale kusaba mukama munnange olaba mukama ebintu bya Mungu byenkyembimanyiiko nti omuntu nga mulungi abantu bagenda otegeera omuntu omulungi ng'abavudde mu ngalo ng'asimatuse olumu afudde olumu nga byeyali ayinza obbayamba mutakyayinza bye bayambamu kale bambi senga alina ku ssente yatuwanga ssente kati abantu ekibi nnyo okubanga omuntu musobola kutegeera bulungi bwe ng'amaze vvaawo kati ffe ekirungi nti tubadde tumanyi obulungi bwo ate nze kyenayiga Shalom ensi yonna tesobola kukwagala era wabeerayo abo abagamba nti ate nze oyo saagana mutunulako kyokka waliyo era abagamba kyandifiiriddeyo ani nono yampeereza akantu kati kyova olaba nkubira kugambye ffe tuliwo okuwoza ku lulwo azaala ekibi obwa godmother bwakutte godmother mu kantu kano ye Shamimu azaala ekibi akiwongerera naye nga Shalom nze saagala muntu yenna ddaawo era nze nabadde manyi wodda kugenda kuddayo wekweke nze nsanyuse nnyo okuba nti bino tebirina n'ekimu kye byakutta normal life yo tebyandimbunganya nze nabuuza abantu luli tusanzeyo ba muvawala wabaddeyo paka 8 January abantu bangi abali eyo nga bali Ruzira Besigye talina gwe yavuma tewali Edi Mutwe baavumaani n'abalala be tutamanyi bangi kati njagala okukubuuza gwe ate naawe bbaawo muli eyo mutudde oli ku internet nga ne bbaawo baamusiba bbaawo bayinza okuba baamusiba lwalinnya nsoka opozinga omukwate ndabe kyagamba tukomyewo ariko abantu tukomyewo so kati njagala obeeraawo ng'okimanyi nti abatakwagala ku 100 baliko 2
ati ogenda n'olaba buli abeera aboogera be bamu abagamba mbu sikwagala be bamu teri bapya bapya ate tebakkiriza bukkiriza Shalom eggwanga lino wagenda n'ojja wajja wano ng'oyogera bintu byakwetunda nga tukukyaza buli ngamba ongamba kintu ekyo ati ng'oyogera bintu ebyekisirusiru ebiboozibozi nalijja brother yaddamu n'anzijukiza nange abaana omwana oyo yajja ayogera ebintu naye ennaku zino bambi akyukidde ddala kati abantu bakuwe buwi time ojja kukyuka okitegeera abantu bakuwe buwi time nabo balina abaana mulina abaana ab'obulenzi oba abaana ab'obuwala temusobodde batereerezaawo jukira Shalom eno gundi bwe wajja yeyina gejja yakuwelkaminga kati ate abantu balina shoko ey'okuba nti abantu bakoze YouTube ne zibalema mukwano omaintainiza YouTube yo wakoze shekutteyo Shalom ki omanyi abantu bawano kye nabayigako kasita batamanya gwa woovudde kati abantu balabanga gwe yag'obugwi wajjanga kiddo n'obagwamu awo nalabye ffe yagamba nti bannange omunamawulire teguba musango biki ti Shalom kati munamawulire waawa habakwano Shalom si munnamawulire if you know you know so abantu bagenda batereeza mpola nze kyensaba abannayuganda bayiga ekintu kimu omuntu bw'aba azze munnayuganda munnama mumuwelkaminge munsobiize mugende nga mumutereerezaamu because naffe olinamu byokola netugamba ate akoze kyaki ekyo yakoze kyaki yayogedde byaki yamugambye ayogere kate jjo kati otukutula emitima kate tuffe ne Godfather nga ndi ku kooti bina bye nayogedde awo netugamba basinga twasigadde n'afuluma nga weetuli mwandi nkutte bukwasi kuba twabadde twateseza nga tetwagala bakutunuzeemu kamera nga waakafuluma nga tukimanyi bulungi nti osobola okukola ensobi oyinza okukozesa obusungu oyinza okukozesa excitement oyinza okukozesa obusungu bwe businga naddala ku muntu aba ava mu kkomera naddala bamusibidde ki naye nga njagala kutegeeza nti gavumenti yakoze kyamaanyi waliwo abantu abazzaawo nakulabye era nabo wabawadde kansoke nkirayifayinga Shalom mim mwajjanga ku kkomera nga yo communicating buli kaka twayogeranga nammwe nga mumpa progress noli nagamba Shalom wadde oli busy Shamim bana abajja benna boggoleddaawo be bakusinga okuba busy ne mujja mwaleka emirimu gyammwe tuli bantu bo Shamim ne mukolanye content nga ali kujukira obusibe kati bino byaffe America sitabata kuwogerako mukwano ofiirayo ate kasita obijjamu omuliro naye gayi teyankyalira teyakuba ku ssimu yakubira mukyala wange simu kyakubira ku simu kubuuza mbala amutambula ku byashambi tuuseewo antunyuzaamu kamera ne mga tojja kunkwata era nakyo kyadde tekyetaaga nedda Shamimu nedda Shamimu mwaleka emirimu gyammwe ffe tuli babo naye oli naye mbadde mmanyi muntu wange muyina gundi yammwe endala ayina bivulo oyimulangira ayina ki oyimulangira buli kimu okimulangira content omubuwa mbadde mmanyi mweraba bweraba si byakweraba on personal level even waliwo nabamwe abazze kukwenge bazze mu kkomera nga sibamanyidde mu kamera even before I became Sham 256 they were my friends nakava bwe nti mu kkomera ate bantunzaamu kamera mbu kikyoyagala okwogerako Shamim tonnatunzaamu kamera gwe abadde ajja mu kooti kabona nantunzaamu kamera ate gwe nkwanyidde emyaka yange egi tozze ku kooti tongambye Shalom kanyina following campaign wanjye ni akantu ontunzaamu kamera nabagambye mundeke wabadde mukambwe nakulabye nedda kyakitusa Shamimu tonkyalidde ate ontunzaamu kamera naye nze njagala kwebaza gavumenti nti mu mbeera yonna eriwo mumanya nti wano kino kyakolebwa bwe kitya naye kyakolebwa mu bukyamu abantu baawabya gavumenti sina gavumenti yonna mulimu abo abatono abaawaba naye nze njagala kutegeeza Shalom nti buli wantu we twasaba obuyambi baabutuwa ng'ate bakkiriza nti wano waliwo ensobi wano waliwo loophole gavumenti yaddemu omukono mu kutebwa kwange yes ate ogw'amaanyi njagala okutegeeza nga tonnatuukawo ku makya waliwo meeting ey'omuntu omunene mu ggwanga lino woofiisi emu yajjaawo n'asooka n'atuuza n'ababuuza ki ekigenda mu maaso ku kkooti yammwe wano lwaki wabeerawo emisango egirimu vulugu wallahi yemoka aliko obutaala obwaka gwe nabagamba
era n'amala n'agenda. Nze nalowooza yali azze kukola ku musango gwa nedda meeting yali ezze kutuula kubabooza biki ebikolebwa bawulira ebigenda mu maaso ku kkooti y'e Makindye. Kkooti y'e Makindye yetusiba era ne batuwa gavumenti gy'ogamba ye yatuwadde betu ne tugamba muli baddembe okuwandiika mwemulugunye ku bibatuusibwako muba nga temuli baki. Nsobola okwemulugunya ku IOA Katwe. Yes. Mpandiikira nshamini. Owandiika n'ogitwalayo ku headquarters oba police n'otwala ku headquarters za police. Kyengenda okwenja ku Christmas. Munnange bawuliriza. Wandiike njagala genda nga nemulugunya ku IOA Katwe. Yes. Omwami oyo era nze njagala otegeere nti gavumenti ebyo byonna ebyabadde bikolebwa tebirinaako mukono. Abantu babadde babikola kinoomu nga boolaba nti omuntu eddwaliro nga Mulago gavumenti esobodde diteekawo omusawo omu aboggoledde omulwadde n'abanga yonoonye saavisi ya gavumenti eddwaliro ly'e Mulago gavumenti tefuddeeyo naye nga alyonoona ali omu. So nze njagala kukutegeeza wamma nti the government of Uganda yakoze ekisoboka. Nze nkubuulira nze amazima amatuufu. Badde wabweru bakoze ekisoboka era omuntu waddembe eyo okunvuma naye nze abadde ebweru nze mbadde nkimanyi because baatuwuliriza ku musango gwo n'ebintu byonna bikakwata n'ebintu byonna bye bakuwoloopa musimanyi wavuma pulezidenti wavuma NRM n'ovuma General Muhoozi obadde olwana prime minister wallahi era mu ba representative ba gavumenti era be bagamba tusabayo video emu nga mugamba omwana video eyo bwe yabula ne bagamba kati kitegeeza omwana awaayirizibwa. Shamim bampopa bandopa mu gavumenti emisangeji ne bagamba navuma General Muhoozi nevuma president Museveni obadde ojjongera NRM onovuma prime minister ate nga simwogerangako. Naye era mu gavumenti gwe gye bagambye nti mbi abakulimba ye mwe mwabadde ba representative ababuuza twagalayo ka video akalaga nti omwana ono bituufu abadde abikola tekalabise. Omanyi bulungi nnyo nti mulimu ababadde bayamba ku musango ogwo. Waliwo omukyala tebaagala kamera abasinga obimanyi n'ebyemmotoka byonna lwakuba omukyala oyo naye ng'ate nabo beemulugunya ku IO nga babuuza lwaki abikola bw'atyo lwaki biri bwe bityo oweekatwe. Nekola olunaku lwakuba nti wagenda otukubira tudduke tukole byonna bye tukola wallahi nekola olunaku wali togenda genda luzira lwakuba nti Mungu enteekateeka ze zaali bwe zityo naye twali tukoze buli ekisoboka. So nze saagala abantu bakuwabye gavumenti yakoze ogwayo mulimu eyina empulunguse era nze leero ku makya nina gwe ŋŋambye ne mugamba oyagala twerageko nti gavumenti eno egaba equal rights nga tukozesa mateeka twetwale tugende mu mateeka buli omu yeerageko ne munne nkulageko nti gavumenti eno esobola kugaba equal rights yemu gy'ogamba nti gavumenti egenda kubasiba nze ffe boogamba nti bagenda tusiba naffe tukulageko nti tusobola naffe okusiba kuba tusobola Shalom using the same government ne tulaga Abannayuganda nti gavumenti eno esobolera ddala okugaba equal rights eri oyo aba naye ataddeyo omusango gwe ate naawulirwa ate oyo gwe bagamba nti nina akagambo ke nategedde ne bakaŋŋamba Shamim no one is above the law. Ako nakategedde nnyo. Tewali ali waggulu w'amateeka. No one is above the law. Ate oba waliwo n'ekintu kye badde bakozesa gundi yaranze bwe ŋŋamba gundi nga babakwata naye ne tugenda ne tumukubira ne tumugaba agambye omuntu ono gw'omukozesa atukwate. N'agamba no, she's not above the law. She's not above the law. Government egaba equal rights just Abannayuganda nze kye nabategeddeko ne ba YouTuber n'abamawulire mwenna muti okugenda ku police okuteekayo complaints zammwe mugube ne fayiro zammwe muzituuse woba ogambye njitaddaawo musamoninga abantu teekayo emisango gyo gibeereyo omuntu bajja okukumanyiira naawe tambuza fayiro yo bajja kuwuliriza Shalom. Ekitawaanya buli omu wano eno
teyayagala kuloopa kuba abasinga bagamba nga sijja kuloopa kuba balina kye baportrayinga wano bajja ne baportrayinga nti gavumenti ewuliriza bo bokka babalimba mukwano balimba singa adde ewuliriza bo bokka Shalom tebandiyingidde mu bintu byo Shalom gavumenti bwebe yagala okusiba esobola okusiba era ne production warrant wandibadde togifuna naye batunuddemu Shalom nga tolina kyewakoza tolina kyewakola nga tokirina so ze saagala abantu baddaawo Shalom abantu batandike okulimba abantu wano bewaane olaba judiciary eyo gye bagamba mukwano waliwo ka video ke bampeeza ku macha waliwo omukyalo omu yavuddona nemwe bana nze singa nali saazaalibwa bakiga nzo n'omukiga waliwo omukyalo omu ayomba yekka buli saa omukyalo omu yavuddeyo ne yeewaana ndiki nze yamutadde nze yamuwadde bbeeyi amu nange judiciary eyina protocol mwekolera kavidio yakampeeza njagala bana Uganda yenna ali eyo njagala omanyi poliisi ye Uganda bwoba omanyi rights zo va mu baneeza empulunguse entono ezirimu gavumenti si bwekola nenga owekatwe mukambwe era wekatwe bw'ona ogenda n'omwogerako n'owa n'obujulizi ng'obulina nti nze yampisa bwati ne bwati mu kintu tekiri mu mateeka era ajja kusaavinga bajjamu panishinga Shalom tewali muntu wano avaayo abagamba nze nalagidde judiciary nesonyiwa nedda mukwano judiciary ina kwetambulira munze abalamuzi tebabalagira akamuleka ali Christmas ne family ye civilian aba akulimba oyina equal rights n'omuntu yenna omulala wano mu Uganda oyina equal rights nga ne ministers alina so gwe okuvaayo n'ogamba bannange okuvaayo n'ogamba munindeko sigenda kufuluma kannindeko lawyer wange atuuke right you nobagamba nga tugenda kantuule wano nsaba ngendere mu motoka yange kasitoba nga tolwanye nabo tokoze eki lawyer wange agendereko nakakishamimwe ekyokunzigulako omusango gw'okubanga nali njijonkera prime minister Nabbanja anti kati ekyo kyenkugambye nti bwe byali byakuwayiriza kyova olaba tebabitekingira singa byali bituufu n'obujulizi bwaliyo Shalom singa okyaliyo nze kyesaagala abantu wano abamu balowooze nti waliwo wali waggulu w'amateeka ga Uganda nze gambye ku makya nina gwe nkigambye ne mugamba omanyi mwe mwalowoozezza nti ffenna yeffe ba Shalom abamu tukoze tumanyi ddi nawa nahawe wennyinza kwedifendinga na bwe mba ngenze ku poliisi owampaabidde ki obujulizi buliwa obujulizi bwe buba mu buleesi nange nina obujulizi nti kyabadde bwe kino bwe I have my lawyers nange ng'omuntu ng'oggyeko lawyer I know how to defend myself manyi ddirwe nina okwogera manyi ddirwe mbanga kati nekola ki ne defending eri omulabe manyi bwe nina okwogera ne poliisi manyi bwe nina okwogera n'abamateeka manyi bwogenda ku CID okola ki manyi bwe ngenda ku police headquarters okola ki manyi nti bwe bajagala nze Shalom ate nze sitya kyekisookera ddala nze Shalom siriimu kutya naddala nga sirina musango tewali muntu akkirizibwa kuntiisatiisa wongamba ndi poliisi ekunoonya nga nnyimuka nga ngenda ku poliisi ngamba bwengenda nga ngende wa kempi nga muga kempi bangambye wano ninawo omusango naye mbadde njagala kumanya musango ki gwe nina saagala ttambula nga ntiisibwa bwe mba nina omusango gwonna gwe nina wano ku poliisi mbadde nsaba nsamoningibwe mpitibwe ndi citizen wa Uganda agondera amateeka bagamba mufere wange mbunali nabula bali bampitanga nabula nadduka Shalom oyina okumanya wontu wenna yatandika gwe tugenda kukwata okukwata kibannange amanyi gwanga era njagala okubira poliisi omulanga kosa ne government yonna at large bino ebintu bye batandise by'okutiisatiisa abana Uganda buli ssaawa ne ba YouTubers bali mu kukola it is a job naye batandise batambuliza ku bunkenke era nze nawandiise ebbaluwa under our association nenjiweereza ebitongole bya security yes nempereza ebitongole bya security nembagamba abaana baffe batambulizibwa mu kutiisibwa nti baagala kukwatibwa tusobola okumanya abo abalina emisango abaagala okukwatibwa baagala kukwatibwa era ku misango bwegiti tubafunire ba lawyers
other than okuba n'okubalemesa okuba nga tebagenda kusobola kukola bali awo ate nga ba civilian bannaabwe babatadde ku bunkenge. Kiruma mu ggwanga lino okuba nga civilian avaayo n'agamba abantu ngenda mukwata musiba ate njagala nja kumutanga febu civilian nga gwe tugamba nti ogenda kunta febu. No one is above the law munange. Uganda esabinga abantu with equal rights. Tewali ali above the law. Kabeere advisor wa government. Kabeere advisor wa president. Nze president mulabyeko ng'asiba n'abasinga ba advisor. So kitegeeza tewali muntu ali above the law. Abantu just bafunamu okujja okweteekamu ekyo ekintu mu bo ne batandika okuinstiringa fear mummwe lwakuba nze bainstiringibwamu fear nze siriimu. I come to you ne baŋŋamba bakulopye ku CID. I go to CID ne mbuuza omukulu babadde baŋŋambye bandoopye wano badde nsaba manye ku musango gwe nninawo because nze atali mubbi atalyanga mu nsi yerukwe nze atalina wente z'ebbomu otandika otya okunteeka ku bunkenke obuŋŋaana otutambula eggwanga lyange freely. Mya Uganda I ask nze ngenda mweza security agencies nze ngendayo tewali kisobola kuŋŋaana kugenda mbuya ate lwaki nti ayo nze atali mubbi I'll go with protocol. Nze manyi protocol y'okuyingira military offices wabateeka baba bagataddewo boogamanyi kiringa kubanga ogenda bombo ng'olinga atamanyi mateeka nti bw'oba oyingira barracks bye bino by'olina okuba nabyo olina okuba ng'oyambadde booti olina okuba ng'oli booti n'ogenda present yourself. Omugambe mukama wange babadde baŋŋambye nze Shamim Mayanja mbaŋŋambye nina omusango ku CID mbadde nzize kulaba nina musango kindabe bwe neeyamba nzogenda ku poliisi y'Ekatwe nga IO Ekatwe yakuliko nasooka nakukwatira amuna olaba ne IO Ekatwe oyo amala kukulaba nti naawe oli mutiitiizi kuba nze bwe mba manyi rights zange IO Ekatwe tosobola kunsiba tosobola. I will challenge you. I will challenge you with facts. Baba gamba wano ne president asiiba akyogera bw'oba olina chance challenging omuntu ayagala muzeyi yatugamba wano muntu wakugoberera n'olaba ng'akulemeddeko yimirize emmotoka omubuuze waayi kiki lwaki ongoberera kiki ng'onnemezzaamu kiki kyo naye kati wano bwe omuntu ajja buzina agamba Zubeda bagenda kukwata anazina takumba okeerako ojja onkwate kati g'otegeere nti Abannayuganda abamu tumanyi rights zaffe kwa lwokimanya lwotegeera nti ate ne gavumenti yemu gy'obadde ogamba nti gwe oli wa waggulu ekulage nti mwenna muli gundi yemu tewali ali waggulu w'amateeka mwenna musigala muli Bannayuganda. So nze Shalom njagala kukutegeeza nti kati ffe tukuze tumanyi engeri y'okuhandolingamu ebintu tumanyi w'otuuka awantu olina kukola ki kyolina okwogera where mu budde ki kati gwenze kyengamba abantu baleme kuteekako nnyo maanyi Shalom okyali muto era ejjo nadde nina benjogera nabo ng'amasimu olw'akavidiyoko nebagaa Shalom akyali muto Shalom akyali muto yeetaaga okuweebwa obudde nga abantu bwe bawa abaana baabwe Shamim nga twogera ku ky'abaana obbawa obudde kye nasoose okuyiga kye nalabye Luzira kyannenyamizza nnyo eggwanga emyaka 2010 okuva kati tugamba tulina mulembe ki abaana abasinga Shamim Luzira bali wakati w'emyaka 16 n'emyaka 25 bali ku remand baana bato balenzi waliwo omwana banjogera nabo ye bamukwata gwa bubbi ng'afuna flasco omuli amazzi agookya n'agakuyiira ng'anaakubba olaba ebintu bikuyiikira mu maaso n'akubba Shamim njagala okubuuliza abazadde
tukoze tutya okulaba nga tutaasa omulembe oguddako kuba abaana abasinga mu makomera Shamimu baana bato n'abasinga bw'obadde oyogerako nabo babadde babasibira ki? Waliwo omusango baali bagujjawo awuduse kye bayitanga idle and disorderly naye baguli brandinga kati baguyita public nuisance. Singa ogenda eruzira abaana abasinga bonna kati abaliyo bali ku public nuisance. The idle and disorderly. The idle and disorderly. Omwana bamusanga atambula ne bamukwata. Alinamu kasente bakuteera ku poliisi. Atalina ssente genda eruzira. Ekyasize Shamimu okuntiisa omwana baamuleeta bamukwadde ku musango ogwo. Omulamuzi n'amugamba asasula emitwalo 10 tukute oba savinga emyezi 2. Emitwalo 10? Omwana agamba wekiwe mulamuzi mbadde nsaba nze yeruzira 10 teririiwo nga talirina. Kati Shalom olaba wano eggwanga lye tulimu ate idle and disorderly tatandise leero nti oba lwakuba nti kati oba biseera bya kalulu oba ki naye mu biseera by'okulonda bino abazadde ffenna tulina okuba careful n'enkuza gye tuli mu kukuzaamu abaana. Omwana olina okumuyigiriza omwana naddala omulenzi because abawala bakwatibwa kitono era ogenda okulaba nga abaana abawala be bakwata range yaabwe ntono nnyo, rate yaabwe eri ntono nnyo ku baana abalenzi. Mu basi mwaddemu omukazi omu nga tuleta ku kkooti. Okirabye? Omu yekka. Kati abalenzi engeri gye balina chances ennyingi kuza omwana oyo okimutendeka nti ekkomera baalikolera bantu. Omugamba akyali muto. Oli mwana wa bulenzi ekkomera baali bakolera naye osobola odyewala. Osobola odyewala. Otya? Omuntu yenna omwana muyigiriza okubanga amanyi otambula ne documents ze. Kwogera kati ku mwana ku mulenzi. Ye, muyigiriza okuba nti akimanyi nti omwana ow'obulenzi yenna abeera ne documents. Tewali kireetera mwana wa bulenzi kweza myaka 18 nga talina nnangamuntu, talina kaadi ya chairman ku kyalo kwasula. Kuba ekyo kye olw'okuza taata naye agenda okukula ateminga abaana be. Omwana ow'obulenzi alina okuba nga amanyi chairman, amanyi defense w'oku kyalo ng'alina passport. Okitegedde? Then omuyigirize bwe baba bamukutte biki by'alina okwogera. Kubanga baba bakwata olumu tebatera bayoola kirindi. Okujjako nga babasanze nga bali wamu bavubuka bonna beekutte wamu batambula mu kibinja. Naye baba bamukutte omu alina okuba nga amanyi okwennyonnyolako nti afande mbadde nva kukola. Okolera wa? Tinkolera ku Majestic. Majestic bagiggala ssaawa mmeka? Ndi afande afande empiseeko wali nempita ne mu kapiira. Ng'amanyi okwogera si bino eby'okumubuuza ovaanaga tombuuza naawe afande manyi namwe mumanyiira biki? Ombuuza ng'ani? Abantu boddamu nabo bantu. At the end of the day abasirikale anti bantu. Nga bw'olaba ffe omuntu bw'akuddamu obubi n'ovaako waya naye asobolera ddala okuvaako waya. Omwana muyigiriza nga afune self esteem. Njogera ki gy'ayogera n'abantu. Asobola okwerwana, asobola okwennyonnyolako singa baba bamubuuzizza. Omuyigirize nti omwana ow'obulenzi bw'aba akula. Bino bisobolera ddala okukuleetera obuzibu. Kutambula ng'osibye balance, bayinza okukulaba ng'omuyaayi. Omanyi mulimu ebintu bye tulabanga ebyedda kyokka nga by'amagezi. Kyagaanira ddala ne bwe tunaagala okikaka abantu omuntu yenna asiba balance alabikira ddala nga ali useless. Agamuyaaye. Oba muyaaye. Omusajja mu kalicha yaffe wano teyakuzanga nviiri Shalom. Wano eno kasita okuza enviiri ate nakyo ne mu security agencies kyasigalayo. Muyaaye. Osooka kubanga either oli muyaga oba oli mubbi. Kati abaana abalenzi omulembe gwazze nga ne bamaama bacontributingidde ddala ku buyaaye bw'abaana. Omwana aba muto nga maama ali mu kukola mwana mulenzi nviiri. Tekyandibadde kibi guyinza okuba bagenda kugamba nina amaalo but kati mbagamba facts nze omanyi sikyaliko nti njagala nnyo abantu banjagala ennyo nnyo. Simanyi ate abantu simanya bwe bankyawa mpulira bubi. Egyo emyaka nagibuuka. Eyo step kati nagivaako. Kati ndi ku step ekugamba amazima yo either take it or leave it.
nze sirya wuwo sigabana naawe musajja bwenzirayo waka bankulisaayo ne baŋŋamba welcome back mami nina omusajja ŋŋamba you deserve better you're loved nina abantu abanjagala abanneetoolodde so nze bigenda kugamba ge mazima omwana w'omulenzi enkuza gy'oli mu mukuzaamu yegenda omukuleetera sigambye nti buli gwe basiba aba yakuza enviiri oba ki waliwo ebizibu by'ogenda osanga ng'okuze ng'ekkomera toyina bw'oli ewala ayingidde ebyobufuzi olumu tali ku sayidi yemu ne gavumenti eriko ogenza okusanga yabadde oba looya oba yalidde enguzi naye nga ate n'enguzi osobola okuteminga omwana wo kuva mu buto omulage nti lye ekitono ky'olina wekkakkanye n'ekitono ky'olina ojja kumalako kati waliwo ebyo ebizibu ng'okuze omwana omusajja ng'akuze nga tebyewalika abadde atambula n'atomera bizze buzzi okitegeera kyakuba nti olaba n'accidents ezo n'engeri gy'oyogeramu n'abantu Shalom tulina oyiga engeri gye twogeramu n'abantu engeri gy'oyingira n'oyogera n'abantu yekufuula ategeera oba atategeera otomedde omuntu bw'ova mu motoka sooka weetonde bw'omanyira naddala nti gwali mu nsobi sooka weetonde sooka kati obadde ovuga biki buno omotoka bamwe bwemuvuga mumala byekisirusiru kati oba gwenkozesezza n'ensobi naye omutomedde kikujjako ekyokusooka mwogere musobola n'okuteesawo omuntu n'atagamba nti oba tugende ne ku poliisi oba kino ne mubimalirawo n'agamba zikanfune makanika wange agikole sente ziizo oba n'omugamba munaye badde sirinaamu omuntu asobola okutegeera omanyi kibi muntu aba muntu mubi nnyo omuntu akuzzeemu obulungi n'akwegayirira oba n'akusaba n'ogaana omumusonyiwa kati enkuza gye tukuzaamu abaana abalenzi erina okwawukanira ddala ku baana abawala ate tulina obbakuza nga bo bali strong because waliwo ebizibu bye bafeesinga nga ffe abakazi tetusobola bikola ki bifeesinga nga tetusobola bigumiikiriza noga kino kyabasajja va kufa abawala nga oli muwala omu bakuzaalira mu balenzi mulimu ebintu byolaba nga omulenzi akikola nga naawe ogamba nkisobola nsobolera ddala ekikola okula oli gumite nga kizibu omuntu okutiisatiisa because okuze n'abalenzi nga bye bakola byokola nga tebalina nnyo we bakwawula nti katono omuwala mumuleke akole kino nga bwe bakireese kyova nze kizibu nnyo okuntiisatiisa nti gundi tugenda kukola kino kati gwe ngenda kukusanga ekiri okukola kino ebyo tebiriiyo ku nze ekinaabeera kinaabeera ekitaabeere tekijja kubeera omwana omulenzi olina omumukuza nga omugamba ebizibu bigenda kujja naye engeri gy'obihandolingamu yegenda okufuula omusajja kuba ebizibu tebigenda kuvawo byo bigenda kujja how you maneuver yes that's what makes you a man omusajja sikwambala mpale nti ekizibu kizze Shalom bakututte mu kkomera kati ekikufuula omusajja kulaba ngeri bw'ovudde mu kkomera Shalom n'otuuka n'oga kati nzikirize ekkomera ndiyingidde kati nvuddeyo ntya kasitokkiriza obusibe yes nga tetukusanga mu kkomera eriyoyo bw'okaaba bw'ogamba enseera z'omutima bantu babi nze sandibadde wano taata wandibaddewo maama wandibaddewo n'olaba abantu bwe bandaze omutima bonna abaliyo teri abalaze mutima time yatuuse ng'olina yingira kkomera kati bw'omala oddiyingira nze Shalom kyekyo ekinnyambye mu bulamu bw'ensi ekizibu bwe kijja nsooka n'enzikiriza nti ekizibu kyazze nkivunuka ntya kati ekiddako kunoonya nteekateeka bwenkivaamu kati engeri gye nkivuddemu yenfuula ow'enjawulo engeri gy'ova mu kizibu ekyo ky'olimu nze Shalom brother wange yafiirwa omwana nga nze ndi e Kampala mukazi we n'agwamu maama wange nadda wali nga yenna bimusobedde brother wange omukulu nga naye yakafiirwa omwana nga ye buli walaba oli ataafudde naye ajjukira owuwe Shalom nayingira mulaga eyo omupya oyo simanya women is biki specialized hospital nensooka nengenda nenkiriyalinga mayiti nenkwata mayiti nenjesitulira nga ndi ku masimu nga nkutte mayiti era omusirikale abankiriyalinga nambuuza mayiti erwa nemugamba yeno gyensitudde kuba yali mwana muwere nemugamba kibwekiri kati kibaddewo nzaaliwo nga brother wange taliiwo nga yafulumye eggwanga taliiwo ate ffe tuziikirawo tetulwisa nemwekwatira nenkiri yalinga buli kimu ekyokumuziika nga ndi bwomu nenkwata omwana nengenda netuziika kati nemmanya ekizzeeko kyakutereeza maama wa mwana mentally
gwali omuntu yenna olina okusooka n'okkiriza nti kati kino kizze. Acceptance kikulu nnyo mu bulamu. Kyova abantu abamu tebagenda mu depression lwaki? Tukkiriza mangu. Omusajja akukya yes ye agenze. Kiruma naye agenze. Weteekamu ne kali ndi ayinza okuba teyali wange oyo agenze. Kyekiddako ekiddako nino nnoonya omulala. Yes. Ate tenze sisabeera watali laava nti ate. Shamimu nedda. Anti labona. Awatali laavu wo sibeerawo. Era awo nnoonya mpisa ate mu kaseera ako. Ate ng'okyajjanjaba heartbreak ate oyingira. Heartbreak olumu ffe abamu tugijjanjaba na mukwano. Era abo abatasobola gijjanjaba na mukwano sooka okkirize nti omusajja ye yagenze. Kiki ky'oyinza okukola? Nsobola kugenda ku lusozi n'endeekaana, nsobola okukola ennyo kankole nnyo. Mbeere wano kankole akantu okuva ku makya paka lwaggulu. Njagenda okumala omwezi ng'eyo depression ngiyiseemu. Naye abantu boolaba ebutabika. Olaba abantu abanywa enjaga n'abeekuba ice, abo abantu abali addicted. Ekibatwala ebutabika oba mu zi rehab. Basooka ne balaba bonna ababaliraanye nga tebabategeera era balina akantu ke batera okugamba. Ekizibu mmwe temumanyi kyempitamu. You don't understand what I'm going through. Ekizibu mmwe temuntegeera. Kuba abakuliraanye kati ye enjaga emulaga nti bonna abakuliraanye tebakukkiririza like bakunenya bunenya bo balaba nga ffe buli ssaawa ababeera nga buli ssaawa tubabulaminga bye bakola. Anti buli ssaawa ajja omubuuza ni lwaki onywa enjaga? Kutulaba bw'ofuuse. Mani nabye mpitamu. Kati ye mutima abaaga kale singa amanyi kyempitamu. Naye nga naye teyeetaddemu ati kali kagamba annumirirwa bambi kubanga ono si ye yalinze gw'amanyi. Kati alaba nzigwawo. Kati ekyo kizibu kifuna ku bantu abali addicted. Era omuntu yenna kasita olaba ali addicted. Mukwate bulungi ng'olinamu ne kale akagamba nti mu mutwe gwe alaba nga nze atamwagala. Kati obuzibu naffe ababayamba tusooka ne tubablaming. Yagaana okukkiriza tumuyambe kati aga tumukolere ki? Ayina ekyokubiri ku mutwe kati ate naye alabanga ggwe amunenya. Kubanga abo abantu abali addicted balwawo okukkiriza nti enjaga ebasuula eddalu. Oba kyakola kimutwala mu rehab, omwenge guli mumutwala mu rehab. Kati gwe gy'ogomba mugakendeeza ku mwenge asooka kukunyiigira. Kyova nze sibavaako. Buli samba mugamba kendeezaamu. Tuve ku chupa 8 tudde ku 5. Nze 5 nze ngenda nozikugulira. Naye tunywa mmeka? 5. N'omuwaamu time n'omutwala n'omugaaga tunywezi. Tukoma ku 3. Omanyi tebaagala bakambuwalira, tebaagala buli ssaawa ng'obanenya, tebaagala balaga nga abatafiibwako. Kyekimu n'omukazi gwe baakyayi. Abaatya. Buli ssaawa abaalabanga ggwe atamufaako, mwe temumanyi kyayitamu, temumanyi byakoledde musajja oyo yagenze. Aba ayagala buli ssaawa kukulaga bibi by'oli. By'oli omusajja. Otuule mu kifo kyo ogambe omusajja yali mubi. Kati bwe weegatta naye mwena ne muga omusajja yali mubi, omwongera depression. Nga genda saasira muntu afiiriddwa. Banye nga bitalo. Nzijukira maama wo bannange luli. Bannawo omukazi abadde akwagala oyo. Ogenda baawo okya. Ogenda beerawo watali maama wo. Omwongera omukkiriza emagombo omwongerayo. Omulaga ddala okatyo bambi afunage bambi ngenda beerawo ntya ate. N'omuganda naye ggwe olaba nakula maama wo atalibeera togenda beerawo. Maama wo abadde buli kimu kyo. Ng'olabye fiina. Ate kati bw'oteddako bagenda kukusiba bakumalewo. Kuba maama wo yabadde alwana. Nyoko kaafudde. Naava makomero. N'owulira abo abafamire. Maama wo nno kaafudde weetereze. Ebyo by'obadde ogenda makomera n'akugjayo wano ffe tuli busy. Ekirungi ekyo kye baba bakulabula kirungi naye bakwongera okukkiriza emagombe. Omusanga atudde bw'ati mu mwanya akaaba. Bw'agamba mu mutima wulira ebigambo bye baŋŋamba. Ekituufu ebigambo birungi bye mumugamba. Naye obudde bwe muli mumugambiramu si bulungi. Mulindeko ng'ahiirinze omuyita omugambe shalom. Kati maama yagenda. Badde nsaba tutereezeemu ki? Nze ndi maama wo muto. Naye sijja kutuusa maama wo byabadde akola ki? Kati nsaba tubbiriremu ku bigere. Ensi tugijjeko amaanyi. Tukkakane wendi. Naye sigenda tutuusa mukwano gwa maama. Gwabadde akuwa. Nze oyinza okunkubira ne sikwatirawo ate nga maama abadde akola ki? Akwatirawo. Kati engeri gye sijja kukwatirawo mbadde nsaba tubbiriremu ku bigere. Ekitawaanya abantu tebamanyi kwogera n'abantu.
Not everyone is gifted like you. Yes, because nze nzija wana abakazi ne bajja nze Shalom njagala kutegeeza nabadde njagala kukubira president Mulanga ampeeyo ogufu. Nina omukazi yazze nampeereza message n'angamba muyamba ate tagenda kunta bayi bamusibire South Africa nenga kati nina n'okutaasa bye basibidde bweru. Anti oyina eddoboozi. Bannange Shalom olunaku ebizibu byenfuna ebyabakazi waliwo eyajja wano nga ngamba atunda laptop simanya laptop bazibbye abadde azitwala bakasitoma batuuse eri n'azibawa badduse buddusi nemugaa kati ogenzeeko ku poliisi nedda wenkolera agenda kunzita njagala $3.5 ngagala ozitola ozimuwe ate no ng'azaagalirawo mu buli waawo instantly buuza nabadde bakasitoma n'abagole nemugamba mukwano so kumpaamu kaddensi gye tuwogeremu kubaana okukaaba okaabanya nanga tobaako kyongamba njagala ssente akadde mugezigezi nemugamba aneegookolera kolera brother wange maama y'omu taata y'omu nemugamba mpa ennamba ensooka enjogere naye ekisookera ddala agenda kukusuula eddala osooka okkakkane nangamba kankomewo teyakomyewo nze mbeera n'abantu omuntu akukubira essimu n'alyoka ate ng'ayagala owulirize sooka ompulirize Shamimu nina kyenkugamba njagala okiwulirize omusajja nkuba naye olw'okuba nze ngenda mu bbaala nenkomawo 9 naye akomawo 10 n'omubuuza kaakati nannyini makaago yaani ku mwembi akulira muli basajja naye asooka n'akuwa essaawa nnamba ng'oyina kati gwe omanyi ekyokuba nga mpuliriza abantu ku ssaawa nnamba ey'obwereere nga tewali ansasudde wonaweza odio dakiika 2 nokati bwe nongitandikiribwa nze njagala kukutegeeza abazadde omwana omulenzi ye tumugamba mazima obulamu tubumuwanga bwe buli tetubuteekamu shortcut ate n'omulaga nti obulamu step by step bw'ona oyagala nti ove ku step 1 oyingire 10 awo zino zonna step zoli oyina okudda mu bulamu obulamu bulala oyina okudda n'osasula step ey'ebbiri 3 4 5 paka wonooweza ey'omwendo ddeyo ku 10 obulamu bwebu nakashamu olwajja okubuuliza twabadde eruzira eyo manyi baleetayo abalalo most of these kids betuyita kati abaana nga twogera abali eruzira bavudde mu masomero amalungi they are from well off families. Yes. Buzibu ki Shamimu obuli mu maka gano twita mbu maka g'abagagga amaka agateri twanjuleza mbu omwana w'omugagga akulamu kimu ki ekimutanula okukozesa ate enjaga anti amaka g'abagagga nina akabiina k'abakyala abagagga tutulaawo ku Afro Park. Akabiina k'abakyala baki abagagga balina ssente like rich women njogera ku bakazi nga akaunti yebeerako $2,000,000 mulina akabiina kaki kawumbi. Oli member oba oli munamaliye waabwe? Ndi member ate ababuulirira ndi kansala waabwe. Akabiina k'abakyala abagagga nga balina ssente like they have money. Ebizibu byabwe by'abasajja n'abaana. Abakyala abagagga? Yes. Ebizibu byabwe basajja n'abaana ebeezaalira. Era njagala okutegeeza nti wano waliwo rehab gye saagala kwogera ng'ejjuddemu baana b'abaminisita baana b'abagagga abo be mulaba nga babakweka nga abataata bagenda ne mu depression olw'abaana. Abagagga baliyo bakaaba amaziga g'abaana si gaakuba nti tebalina ssente bakaaba g'abaana. Kyokka ate era waliyo abagagga batakaaba yadde ezziga lya mwana yadde n'ogwo ng'omugagga yategeera nti ssente Mungu azimpadde naye sigenda fuuka kyeneena. Era bye mbeera mbagamba ku Afro Park ne mbagamba mulaba obuzibu bwammwe buli bwe buti omwana buli kyasaba tebakimuwa naye abo ebizibu byabwe biri bwe biti. Omwana bw'agamba mami essimu yabuze tasooka kubuuza lwaki yabuze. Kankubire gundi bakuleetera essimu endala. Tabuuza yalazeewo omwana ayinza okuba essimu yagikozeemu barter trade. Ne bamuwammira n'awaayo essimu kuba akimanyi obviously agenda kufuna kyayagala. Kati olw'okuba ssente Mungu yazikuwa ozikozesa bubi ate ku baana bo. Ekirala famire z'abagagga bali busy. Banoonya ssente. Famire z'abagagga balowooza omwana bw'aba ne ssente oba famire ng'erimu ssente omwana talina fukamira bboozi abantu bamusinga. Nti olw'okuba abaana twabagamba mubawe self esteem omwana alina kuddamu abantu abakulu nga bw'ayagala. Omwana muyigirize bw'aba atambule nga tamaguka. Omwana bw'asanga abantu ba mu supermarket n'abakoona ayimirira agambe I'm sorry.
Mwana w'omugagga. Anti kyekyo kyenkugambe kyova olaba abagagga bakaaba nnyo okusinga abaavu. Kuba obw'omwavu omwana bw'anaatomera omuntu n'atamugamba nti bansonyiwe agenda mumukuba. Kiva waka. Atambula amawuka jangu wano. Atambula amaguka. Because nso omwana agenda so atambula mu supermarket n'atomera omuntu n'atayimira n'atagamba nti uncle I'm sorry. Tasobola. Oshitegedde. Ate abaana amasomero ago ge mulaba international schools ensaba zikyuseemu. International schools fine abazadde basasula buli kimu. Naye tebasasula abaana baabwe kufuuka byeneena. International schools zonoona abaana because abaana babaviirako ddala nga bagamba abazadde basasula ssente empitirivu. N'engeri gye banditeeminzeemu abaana bagivaako bo ne batunuulira ssente na activities zigenda mu ssomero. Nti omwana azanya basketball, omwana ali wano ali ku Cambridge, omwana nga byebyo by'otambuza naye omwana waayina empisa. Omuteekedde naye tomuteeseteese. Ensi eno singa onooba toliiwo omwana anaasobola ensi eyo gy'omulekamu. Ssente weeziri zibeerewo n'empisa mu maka zireme kuvaawo. Wadde waliwo ssente ewaka naye n'empisa zibeewo. Eddiini omwana mbwe abaana abalina ssente mbwe omwana tasaala tasaba. Sente weeziri kati lwaki omuzuukusa ku makya mbwe asaale subuhi. Okumanya Katonda tekuliiko ssente. Omwana muyigirize Katonda. Oba olina ssente oba tolina ssente. Ogenda kwesanga abaana b'abaavu bamanyi Katonda mbw anti bo balina essaala balina ossaba. Mbwe naye ow'omugagga talina kusaba kubanga Katonda ssente yazimuwadda. Teriyo omuntu ateetaaga Katonda. Kati ekitawaanya abaana abo boolaba era bw'ogenda mu rehabs basingayo baana b'abagagga kubanga omuzadde tabajetinga ssente z'alina kuwa mwana pocket money gw'atwala ku ssomero. Olw'okuba alina ssente omwana bamugamba daddy I need 300 agenda zikozesa ki the 300 z'omuwa agenda ggula omwenge anywa atamiire afuuke lujuuju agenda funa biguruupu kuba ye yalina ssente nga biguruupu bino bateesa bintu bya kisiru. Nti kati buli omu aleete tugule ecupa za wayini. Lwaki omwana we omukkiriza okunywa wayini nga tannatuuka? Ebbanga lyamala ng'omwana ali mu makaago kiki ekimunywesa omwenge ng'akyava mu makaago? Yes. Bakola nnyo. Nne taata yamutandisa omwenge ng'ali muto yatandikira ku Nile. Awo wabwanga omuzadde lwakwekaza naye muwaba. Omwana tayinza yimirira n'avuma abantu n'otamukuba. Avuma abantu, avuma banneiba, avuma baana banne ebigambo ebinene. Bamukola sirisa omuwana agenda kukula atufuukira ekizibu ng'amukola nga tafaayo. Omwana oyo awe mulaba nange oba abeeyigira wa? Ate agenda tumukola nga tukuze. Kyova tulina wano abantu abasobola okuyisa ebigambo ebinene mu kamwa. Kubanga baakuzibwa bubi. Omwana ssente zikole naye leka kukaaba lwa ssente ez'omungu ze yakuwa. Ng'ate abakkaabya amaziga ago be baana. Abazadde abagagga muli bize nnyo. Mwe mulowooza abaana bammwe beetaaga ssente. Nti kati buli kyanansaba nti ssente nedda. Abaana bammwe beetaaga time ey'abazadde okunyumyako nabo muwulira abaana bammwe bafiiringa. Kati buli we mubawa space eyo nga tebalina gwe banyumyako naye bafuna emikwano gino ku ssomero egibagattira space mmwe gye mwagaana okufiiringa. Kati ate bo ne babakuza mu ngeri gye baagala bakuzibwemu. Batuuka ne bamulaga atuuka n'alaba ng'omwenge guno gumugattira space abazadde gye baateekawo. Kati ogenda okuba omwana afuusa addictive. Ogenda okwogera n'abaana b'abagagga abasinga abali addicted. Nga tebayi agamba nze olaba gwe buno obudde bwompadde n'ennyumyako naawe mama wange takimpangako. Ogenda olaba omwana agamba nze abo ba boyfriend bange be banjigiriza enjaga naye bambi boyfriend wange ambeeredde wera saagala amwogerako kuba ankoledde ebintu mama wange nze nnoonya omuntu gwe njogera naye saamufuna naye boyfriend wange ambeereddewo. He listens. Yes, he listens. Saabazadde abalina ssente nze kye mbasaba give your kids time. Mweyise nga abatalina omwana afune ekyo kye yeetaaga okufuna si lwakuba nti olina nti buli kimu olina okkimuwa. Take time as a parent olaba omwana wa asula atya. Take time as a parent go to school olaba omwana we mikwano gye muyite mugambe nsaba kulabako ku mikwano gye onyumyako n'emikwano gy'omwana wo. One day tell your daughter auntie, can you please invite your friends? Agenda ku invitingiramu n'abalenzi mwogenda okumanya nti olwaika beekwana. Olaba omulenzi gwakwana omulenzi funamu ka time naye mubuuza ava mu family ki oyogeremu n'omulenzi olaba oba anaasobolera ddala okutekinga muwala wo mu maaso.
naye kati obuzibu bwe tulina abazadde bamanyi okukola ssente kye buli kimu bamanyi obutogera n'abaana balowooza okuba nti oba bali mu bifo bibatuddemu ebyamaanyi omwana we bw'agamba nti my mother tulina flat ebukoto yes ebyo ebintu by'ekisiru olowooza okushopingira omwana w'ensawo nejjula olwo omwagala nnyo tolina by'omwagala ogenda kukaaba lwaki obonaabona ne ssente ezigenda okuba nga tezigenda sasula rehab ya mwana wo era naleese kati nakye naleese mu hijab nation twalyongeddemu little hijabi yes era omwaka guno ogutandika tugenda kukola little hijabi twagala okutandika okuyigiriza abaana baleme kubeerawo na oba musiraamu oba si musiraamu abaana baleme balowoozesa nti okuyita obukunya manyi waliwo embeera eyazze simanya okwambala peti oba mukadde ebintu byokwambala nika nze nyambala peti nzambala ate nzambalira ddala nnyo yes bwe babanga abasawo balina embeera we batuuka ne bagamba abawala lekerawo okwambala engoye eziri tight stop the legging things tukujjanjaba infection ewone kitegeeza peti zikyalina omugaso ate saagala abantu batandike yes ebintu ebyo biri tight omukazi n'abeera mu ngoye ziri tight from Monday to Monday it's not good tulina obiyigiriza abaana baffe abaana balina okuyiga nti okwambala akaleega kintu kirungi abaana balina okuyiga nti okwambala nika kintu kirungi omanyi waliwo ebintu ebizze nga bitandise okwonoona generations and ne tubiwa hype ey'amaanyi nti bannayo yatambala nika yaliko ati si yaliko nti okwambala okuba nga toyambadde ng'omuntu ali bukunya bannayo yayambadde n'ayitirira so nagenda giteekawo abaana babagadde muleete abaana bammwe abawala tubalage nti okwambala obulungi osigala oweereddwa respect bamanye biki bye balina kweyisa batya ng'abaana Shami mwatundayo lesa anti byebyo generations muzoonoonye kyova olaba guno omulembe emikolo mingi gibeera emikolo nga 10 nga divorce ziri 2 nikye bayingira tebakimanyi tamanyi na mwana muwala yeekwata atya tamanyi omwana omuwala bw'aba ayogera alina kwogera atya tamanyi omwana omuwala yedefendinga atya eri abasajja abakwata abaana abo abusers tamanyi nti nze my private parts eziriwa omwana ave buto nga amanyi nti okwambala ekintu ekiwanvu sirina kyembambadde okitegeera anti bajamneyo kati omwana kati abazadde abasinga kati azaala omwana ze emyaka 4 nga muliwo TikTok account abenga mbadolinga buno abaana abawala abo twagala bakwata era little hijabi twagala okuyigiriza abaana internet n'engeri gye basobola okwedefendinga kubanga internet yazze kati abaana tulina okubayigiriza tekyavaawo digito weeri naye omwana wo yes how to go about it how to defend themselves self esteem na biki so shalom nze ng'omuntu njagala okugamba omuzadde ali eyo osobolera ddala okwewaza omwana wo ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga wabi si wabi ogenda ku Biva Organic ku 0752602427 bajjanjabisa butonde basangibwa mu Mengo ng'ava ku CBS Water ekizimbe kya Green Jabbo kya Kanafe nene nnyo kuliko Biva Organic and Natural Health Products abasajja kaweka apokolo kamwe December onogenda obengo okafuna neri abakyala weriri mpola mpola abalina alusaz byonna bajjanjabisa butonde Shamimu twagala okwebaza njagala okwebaza nyamba twebaza abantu abatubeererawo mu Shamimu nalabya abantu ku court walabya abantu ku kooti n'abantu abantu betutawa ssente kimuliye abaana b'amawulire bakubeereddewo ne ba tiktokers abaana betutawa ssente betutayita profile ye yakibuka abamu zikyali nayo kyamu abantu bakwagala so mwebale nnyo bannayuganda omwoyo ogwo bwe tuba tutakoma amazima gabeerenga mazima n'ekikyamu kibeere kikyamu Shamimu kati nonkabire ku coaching anda abantu omukwano nga bana abantu Shamimu abantu bajjanga mu komera eyo bangamba wakowanga komera nga balina okunkwekamu naye kati ngamanye bagamba bazze okundaba musoke muntu wemu dakiika twawumuddemu ng'abantu bajja okulaba Shalom kati nabi abanengaye kati lwaki nfa nnyo okuba naate abatandiiko abatanjagala abantu obudde ntubuwa abantu abatatwagala nga abatwagala bangi ate ne tutabawa bbo obudde tulaba nti ffe tuliko ekikyamu we have a problem
ebadde short and mama show nga tunyumiza tuwe tudugikola short and mama show tuwe wiki nga sijikola wiki namba mama bamutadde era mama wali bweru naye mbadde nvaako mu ddwaliro anakolera appointment bagende bakulongoosa agamwa osanga onoosirikako ate bemwayogera nga siriiwo nabadde nagisazizaamu naye Shalom akolimidde ba YouTuber abamuleka mukomera saako thumbnail Zubeda Kasuku bonna tufunye omutwe Shalom akolimidde ba YouTuber nabadde nagisazizaamu naye bwavuddeyo mu kooti noyogera ebintu by'ekisiro nekukubiragamba appointment kweri nekati emisango ng'egyo ngamba okyambu banjibwa ku musango gw'okuvuma President Museveni abantu bagala kushamba bagala kunzita abantu bagala kukyayisa president ate ng'ate toyina buzibu enyale munjijjonkera ate ogijjonkerawa ng'oyinza okujjonkera ne balina obuvidiyo ate gye buli tebuliyo owekatweyo njagala nfunya ku looya tuwandiike tetwetaaga kya poliisi owekatwe tetwetaaga looya tugenda kuwandiika ni ebbaluwa eyaffe ogyeweereyo ntitwaleyo ebintu ebimu tuba tulina osobola okweyamba so banaye katubeerekereze Shalom ante atewebalekkola sitoko mpya bannange Fridays ate tukyaleeta kaleero ndese ebimuli obirabye ebimuli taddemu ebimuli ate ekyateeka bandize sibeera watali bimuli banaye ndeeta perfume z'abasajja ziri mu kugondi zijja omukazi nsaba omugulire omukazi yakubeereddewo nnyo bannange banatumya agundi akwemalenzo tukala njambula iPhone 17 Pro Max bannange my plus ate bazadde bo kazi nga akuwadde ndowooza akozeeko bankozeeko bulungi nnyo anange bata kumala kisibe twamaze ekisibe twamaze obusibe twamaze bankozeeko bulungi nnyo otabumala oyinza okudda twamaze obusibe twabumaze mamije yankozeeko so kati njagala omugulire ku Bath and Body tubitwale zokundi ebeera ssatu so mbane tumiza iPhone 17 Pro Max njimuwe ku boxing day muge sirina nnyo naye akatono kazira mu liiso weebale kumbeererawo n'atula mu kamera Nobert yategedde nti omuntu alina owasa bawasa bamabina amabina Nobert tegakuyamba bayagala bakazi bamabina nefe abalina abakazi atalina mabina batubeereddewo mukomera mukazi wo teyazze kukola kantu yabadde alina okukutuuliramu mu TikTok naye bakota ne batwalabanga TikTok ze ng'akola n'entuyo bw'ati kankubuulire abangi gakyalina era kati Nobert yeevuma abayimbi abakongalusu tali baddira manyi yadde alapi wange ruzira ebapi Nobert kyemwebazaako yakulandabiridde Nobert mukomera abakiga bwe batyo Nobert andaze omukwano kambabulyeko abakiga nze nakuzibwa bakiga owoleeza bukojjaabo nedda nakuzibwa bakiga be bantu abasinga laavu ebyaddala bwe baba baagala omuntu ku byaddala tebakwenya ate abakiga omukiga akugamba ekintu nga bwe kiri ne naffe abente twagala abente mwagala njagala kutegeeza kyova nze we nalaba Nobert ng'akuliko namanya bumanya omukiga bw'atyo ne mwebale kunkyalira Shamimu mwebale tambuza nsonga mwebale kumpolereza buli muntu tugwa naawe Shalom kuba naffe twagalidde abaana bange abakwatanga obuntu ne bateekayo mwenna bannayo n'ensi yonna nfunye message akwesi muli agira kati ndowooza okunoba wakuviiriddewo ddala waliwo okedde okumpeeza million okunoba kwavuddewo nanga Shalom kampani million okunoba naddamu nnoba ate kati oyinza otyo nnoba ku mukazi yatudde ne mu kantu twakola date mu July gwaga otunga gawuni ati wali wangobeera ng'okomezaawo kati okomyewo ku mbaga embaga y'amamiti ya July njagala ku birthday we mba muwasa amina embaga njimwe ku birthday ekyo nakyo kigwe kateeka gawuni eyo etukwate so thank you so much everyone yamukoleyo ne ka photoshoot ogambe omusibe ne family ye najibu ajja bagatukuba sigwamusindise ndebatimbye ewaka mbebye Christmas ekifaananyi muteekeko omusibe ne family Christmas agiridde wabweru so abasinga mugashamudde ku mboozi y'okomera ejja kujja eno program y'amaka eno y'amaka abantu bagisiima kati olaba waliwo omuntu asala program waliwo omuntu ayagala program yaffe eno kati tuganye agyagala naye asala kuva ku welcome paka ku musule bulungi mweraba omwana asala bannange omwana asala nnyo
tulekere mbana ekikulu ennaku zino wallahi December atutta asooka nakusala mu black and white nakuzaako mu green nasaamu kasaamu Shamimu abana asala nnyo program bagambe ko naye yogerako bane omusibe muleke viewers matire naye omusibe kola tukole ddi January mpaye akantu akatuwedde nesi leero bano bonna balaba bano bonna balinze musibe balinze nze enkyo n'oba busy enkya Christmas katukole enkya etukole enkya size bantu waka ate oyinza oyita badde bamanyi nti onoovaayo size njagala jasitweko ne family yange ebeerako ne family wange njagala mweriise mukazi w'omufumbi jaita ne mumwe jajjaawe aliwo jajjaawe obedda yansiga akere ku makya akwe breakfast in bed ate mmala okulya era ndye ate naye era olye so bannange byebyo tubaleke musule bulungi mbere bulungi emboozi zijja kujja manyi muzaagala enkyagenda kumpayo akantu omusibe naye pulogulaamu eno abantu bajagala bagimpeereza nange kuza mwana twogedde ku mwana omulenzi waliyo eyo abajagala okufa abanaddala Abamerika eyo abantu bajagala pulogulaamu ya Shamimu so mwenna abakweswa Shamimu ng'abalanga avaayo tujja beebaza nera tukyabeebaza ate tobeebaza nnyo Shalom kijja sukkamu manya mutaani wange ali atya Jaden Jaden akyanoonya ssente oba abuzaako $5,000,000 gokka tukole campaign anya agenda kulonda tulina kuddamu tukole campaign tufune $5,000,000 naye twabadde tulinzi nga tetusobola bigatika ate eno gy'oli ate tuddemu ebintu bya Jaden nga tebijja kukola makulu tujja kubanga abakuliddemu ate olukulira ate nina entondo ku ntondo kwotudde oba Nobert abadde akola ate eruzira musule bulungi mweraba